Babuuzaako mwenda mu nsonda ez'enjawulo Roger Mozedu wano lunaku lwa Mande naku z'omwezi 22 mwezi gwa kusatu omwaka 2021 nja kubeeranga wano ku Tiger Sports okutuusaako sports update wali ku platforms zaffe zonna ez'enjawulo eza Tiger Sports ku YouTube, ku Facebook, Instagram ne ku Twitter ojja kwogera mu maaso kubanga otufuna aba Tiger Sports. Olunaku lwali tugenda kwogera ku wali ku African Cup of Nations, twogereko ku UEFA Europa League, then twogereko na wali ku UEFA Champions League, FA Cup wali mu Bungereza, Premier League mu Bungereza, then the leagues endala wali bezageze maaso kubanga zitambula ku weekend. Buli lwa Monday ojja kwogera mu maaso kubanga ofuna updates wano ku Tiger Sports nange Roger Mo. Batugeze ku wali ku African Cup of Nation qualifiers bagenda kusamba emipiira waliyo fix emipiira egigenda okubeera olunaku olwokusatu ennaku z'omwezi nga 24 wali mu Africa nga emipiira egigenda okubeerayo okuyitamu mu fixture amangu. Rwanda ejja kuba ekyaza Mozambique wali Kigali, then Uganda ejja kuba ekyaza Burkina Faso wali Uganda, ng'omupiira ogujja kubeera ku St Mary's Kitende wali Amakanga Vipers. Omupiira ogwo gugenda okubeera ogwa African Cup of Nations qualifiers nga Uganda esamba Burkina Faso. Mu mipiira emirala waliyo Chad ejja kuba esamba ne Namibia era ku lwokusatu, then wali South Sudan ejja kuba esamba Malawi, Guinea ejja kuba esamba Mali, then Ethiopia ejja kuba esamba Madagascar, then Sao Tome and Principe ejja kuba esamba ne Sudan eri Northern Sudan ya Khartoum. Bwebityo bijja okusambibwa fixture eriyo wali ku lunaku olwokusatu wali mu African Cup of Nations qualifiers. Then nga 25 ku lwokuna wali era fixture Comoros ejja kuba esamba ne Togo, Gambia ejja kuba esamba ne Angola, Kenya ejja kuba esamba ne Egypt, South Africa ejja kuba esamba ne Ghana ndoza gwe omupiira oguliyo ogw'amaanyi olunaku olwo. Then waliyo ne Gabon ejja kuba esamba ne DR Congo, then ate wali Botswana ejja kuba esamba Zimbabwe, then Libya ejja kuba esamba Tunisia, Zambia ejja kuba esamba Algeria, Equatorial Guinea ejja kuba esamba Tanzania wali mu fixture wali mu African Cup of Nations ey'olwokuna. Then ate wali nga 26 ku Friday Burundi ejja kuba esamba Central African Republic, Eswatini ejja kuba esamba Guinea Bissau, Niger ejja kuba esamba Ivory Coast, Cape Verde ejja kuba esamba Cameroon, Congo ejja kuba esamba Senegal, then Mauritania ejja kuba esamba Morocco. Mauritania eno jjukira be babadde ba host ba under 20 African Cup wali empaka ezamalizibwa wiiki ewedde mu weeks 2 emabega okubanga finals we zaali Uganda Hippos bwe bagenda maaso okubanga batuuka ku final ne Ghana, naye ebibi ebyavaayo nga Ghana yagenda maaso okubanga kuba Uganda Hippos abaana abali wansi wa under 20 ne bakuba goals 2 ku bwereere wali ku finals ezo. Then wali ate nga 27 ku Saturday wali era fixture Lesotho ejja kuba esamba Sierra Leone, Benin ejja kuba esamba Nigeria, then ataawo nga 28 na 29 bajja kuba basamba ate emipiira emirala mu March 6 African Cup of Nations era nga muno mulimu Malawi ejja kuba esamba Uganda ejja kuba egenda wali ate Malawi okusamba omupiira ogw'okuddingana ogwa March 6 mu African Cup of Nations. Then Burkina Faso ejja kuba esamba South Sudan. Jukira eyo group B mwetuli omuli Burkina Faso, Uganda, Malawi ne South Sudan bwebito wali bugigenda okusambibwa mu African Cup of Nations mu wiiki eno yennyini. Then basamba ejja okuddingana wali mu wiiki eryeddako ng'ennaku z'omwezi 28 na 29. Then nga tugezeko era still nga tukyali mu African Cup of Nations tutuulireko group B omuli Uganda, Burkina Faso, Malawi wamu ne South Sudan. Group eno mwetuli fe aba Uganda mulimu Burkina Faso erina points 8, then Uganda eri mu kifo kyakubirawo n'obubonero 7, then Malawi erina obubonero 4, then South Sudan erina obubonero 3 nga bonna amawanga gakusamba emipiira eneena ne tubanga wakyaliwo chances Uganda Cranes bw'eneba egenze mu maaso kubanga egoba omupiira gwegenda okusamba wali ne Burkina Faso kijja kuba tekituwa chances okubanga tusobola okwalifying ogenda mu African Cup of Nations ezijja okubeera wali mu ggwanga lya Cameroon omwaka ogujja 2022 mu mwezi gwa June wamu ne July. Jukira African Cup of Nations yali erina okubeerayo mu mwaka guno gwennyini naye olw'embeera eriwo eya COVID nekibanga bagyongezaayo nga African Cup of Nations zijja kusambibwa omwaka ogujja wali mu June ne July wali mu ggwanga lya Cameroon.
ate nga tugenze ku wali mu UEFA Europa League quarter finals empaka ezo wali eza Europa. Granada eya Spain ejja kubesamba Manchester United ya Bungereza, then Arsenal wali ya Bungereza ejja kubesamba Slavia Praha wali eya Czech Republic, then wali Ajax eya Netherlands ejja kubesamba Roma wali eya Italy, then Dynamo Zagreb wali eya Croatia ejja kubesamba Villarreal, then wali naku z'omwezi nga 15 basamba return leg oba emipiira egy'okuddingana wali mu Europa League okulabako abanagenda ate wali ku mutendera ogwa semi-finals zijja kubeera ennaku z'omwezi nga 6 May, then finals zijja kubeera ennaku z'omwezi nga 26 era mu mwezi ogwokutaano wali mu kisaawe kya PGE Arena, ekisaawe kiri wali mu ggwanga lya Poland. Then wali nga tugezeeko mu UEFA Champions League quarter finals fixture, Real Madrid ejja kubesamba Liverpool, Manchester City ejja kubesamba Borussia Dortmund wali ya Germany, then ate Bayern eya Germany ejja kubesamba PSG wali ya Bufaransa, then FC Porto ejja kubesamba ne Chelsea wali eya Bungereza. First leg wennaku z'omwezi nga 6 na wali nga 7 emipiira egyo bwegijja okusambibwa, then ate basambe emipiira egy'okuddingana oba giwandiise second leg ennaku z'omwezi nga 13 ne 14 still wali omwezi ogwokuna nga PSG ate wali mu Bufaransa ejja kubesa ekyaza Bayern Munich ya Germany, Chelsea ekyaze Porto wali ku Stamford Bridge mu Bungereza, then Liverpool wali ku Anfield ate ekyaze Real Madrid, Borussia Dortmund wali mu Germany ekyaze Manchester City mu mpira egyo ate egy'okuddingana ennaku z'omwezi nga 13 ne 14 mu mwezi ogwokuna. Then ate wali finals zijja kubeera ennaku z'omwezi nga 29 May empaka ezo za UEFA Champions League finals ennaku zijja kubeera ennaku z'omwezi nga 29 May wali mu kibuga Istanbul ekya Turkey. Bwe bityo bijjogera maaso kubanga bitambula wali mu UEFA Europa League wamu ne UEFA Champions League empaka ezo ziri ku mutendera ogwa quarter finals kati. Then wali nga tugezeeko mu FA Cup wali mu Bungereza emipiira waliwo egyasambiddwa ku weekend ku Saturday. Bournemouth yali esamba ne Southampton negoba omupiira ku goals 3 ku bwereere, wali ate Everton yali ekyaza Manchester City ku Godsons Park, Manchester City nejjayo omupiira ku goals 2 ku bwereere. Then ate wali ku Sunday Chelsea yali esamba ne Sheffield, Chelsea negoba omupiira ku goal 2-0. Then ate Leicester City bali basamba ne Manchester United, Leicester City nekuba Manchester United goals 3 kwemu wali mu mpaka za FA Cup. Atugezeko mu Premier League era nawo ku weekend wali emipiira egyasambibwa. Omwali omupiira gwa Brighton yali esamba ne Newcastle, Brighton yagenda mu maaso kubanga egoba omupiira gwa goals 3 ku bwereere, nekiba ate kino kyayambako Brighton okubanga eva ate wansi wali mu relegation zone nebanga yayambukako ko ate waggulu, nekiba nga kyayongezaako emikisa gyayo okubanga eyinza obutasalibwako season eno. West Ham wali yali esamba ne Arsenal gwa 3-3 draw wali ku West Ham. Then Aston Villa yali esamba ne Tottenham Hotspur, Spurs negoba omupiira ku goal 2 ku bwereere. Then wali ate leagues mu weekend eno zigenda kuyimirizibwamu olwokuba amawanga agagenda mu maaso kubanga gasamba qualifiers ez'enjawulo wali mu Africa, then nawali mu Europe nabo bagenda kuba basamba qualifiers. Pozi waliwo emipiira ate gyabaddewo ejjo ku weekend ku Sunday wali mu La Liga, Real Sociedad yakubiddwa Barcelona goals 6-1. Then ate wali mu France 1 League omupiira gwabaddeyo gw'amaanyi gwabadde wakati wa Lyon wamu ne PSG weyageze mu maaso okuba Lyon goal 4-2. Ate wali mu Italian Serie A wabaddeyo Juventus yabadde esamba ne Benevento yakubye Juventus goal 1 ku bwereere, then Fiorentina goals 2, AC Milan goals 3, then Roma bagikubye wali Napoli yagikubye goal 2 ku bwereere. Bwetyo ka update ke tubadde nakona ku lwaliro lwa Monday naku z'omwezi nga 22 buli lwa Monday nja kubeereranga wano okutuusaako updates zonna ezibazifudde wali mu byemizannyo entonotono gwe munnabyamizannyo wonna w'osinziira, era nga nja kukugamba ogende mu maaso kubanga olikinga page yaffe ya Tiger Sports ku platforms zonna ku Twitter, ku YouTube wamu ne ku Facebook. Ojja kuba ogenda mu maaso kubanga obifuna buli lwa Monday. Nja kugezaako okubeereranga wano Rojamo okutuusaako updates ezo. Mbalekedde akayimba ka Nalinda by Zex inchi 10 birangirangi, nawali ate akayimba ka Liz Butterfly abafumbo mbatya, then ate paka butunaddamu ate okusisinkana ku Monday ejja nga kutuusaako updates wano ku Tiger Sports. Weebale nnyo gwabadde naffe era nkwagaliza olunaku olulungi. Zex inchi 10 birangirangi
nze nalinda ddo muwalanga gwe kati no kenkufunye bonna batidde bambi nyenye vako lususu lw'ovakedo ngobelela bona tebamanyi kikyonkola muli munda onzita I swear you're killing me on zita. Mad over you. I swear to God, baby, nsonkubyenga ladu. Nekubye tatu. Bonate bamanyi baby, nze nekubye tatu yiyo. Nze nalinda ddo muwalanga gwe kati no kenkufunye bonna batidde.